tuva munda kulaba ku Dr. Kizza Besigye tumulabyeko mulamu bulungi era ali strong newankubadde era embeera gye bamuyisizaamu temulese kyekirimu naddala mu ndowooza bamukwatidde Kenya abantu abamukutte bannayuganda nga tebali mu uniform ya poliisi oba yamagye wabula nga balina emmundu bamukutte bamunyize mu motoka nakumuvuga paka Malaba kuve Malaba ne bamuleeta paka mu Uganda byonna babikoze mu bumenyi bw'amateeka tewali we bakonye mu passport ye nti avudde Kenya aze Uganda kugamba obufunze Dr. Besigye ali mu Uganda mu bumenyi bw'amateeka engeri gye bamulesemu nga bamunyize naddala okumuvuga okuva Nairobi paka Malaba yabadde temuwa kitiibwa naye ate okusingira ddala n'ebisangosango bye bamutaddeko ebyobwewussa okugamba nti bamukutte n'emmundu pisto piri ng'ali Kenya naye bannayuganda bye bamukutte amagye oba poliisi e Kenya tenamugulako musango gwonna naye bannayuganda tebagenze ne bakola omulimu gwa Kenyan poliisi ne bakwata Dr. Besigye embu ng'alina emmundu bbiri emboozi y'emu gye bagamba tibanteekako nga bankutte maluwa nti bansanga n'emmundu bbiri tuvumirira ekikolwa kino era tusuubira nti gavumenti y'e Kenya ejja kukola okusinga okwogera obwogezi gavumenti y'e Kenya twasanyuse yavuddeyo neyeesamba tiyo teyabadde teyeenyigidde mu bumenyi bw'amateeka buno naye okuba nti kyakoleddwa ku ttaka ly'e Kenya tusuubira nti gavumenti y'e Kenya erina okukola ekisinga okwogera tuvumirira of course gavumenti ya Mwai Museveni obumenyi bw'amateeka bwe yakoze era ne tukowola mwenna bannayuganda mukivumirire ate tutukoma okuwabula tukole kyonna kyetusobola okulaba ng'ensi yaffe tugizza ekkubo ery'okutambulira mu mateeka ku ebikolebwa namwe mbiraba mwebale nnyo mwebale ddala entambula nekolagasingira ddala kikolwa kikyamu nnyo kya bumenyi bw'amateeka obuli ku levu eya waggulu kyongedde okulaga nti tetuli seefu gye buvuddeko ng'abantu abanyigirizibwa mu Uganda wano nga yali ekyatambulira kkubo ery'okugondera amateeka naye kakati mwasooka ne mulaba abawagizi ba FDC 36 abawambibwa okuva e Kenya ne baleetebwa wano bumenyi bw'amateeka ne bagulwako ebisangosango naye ate okukikola omuntu ali ku levo ya Dr. Kizza Besigye kyongera otulaga nti tetuli safe fenna tuli mu buzibu era tulina okulwana ennyo okulaba ng'ensi yaffe enterera kuba leero kiri ku Dr. Kizza Besigye ekyakisobola okutuuka ku muntu yonna engeri